Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abali mu kutulaba akadde kano ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya gange nze Ibrahim Mukasa era nga tusinziira mu ggwanga Uganda. Ne tulyoka tubuna ensi yonna. Tutunuulira ensonga ezikola amawulire, tutunuulira abatutumufu, tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi, enkulaakulana, ebyamasanyu, ebyemizannyo, ebyobulimi n'obulunzi nga kwotadde n'obulamu bw'abantu ssekinoomu ku mukutu gwaffe guno. Akadde kano wootulabira embeera nzikakkamu era nga eringa enaatonnya eringa etaatonye. Tuli Masaka ku kitundu kye bayita Kako we tuli akadde kano era nga gwe tuleese of course si mututumufu, si mulimi, si mulunzi, si muyimbi, si munnabyabufuzi, wabula munnayuganda. Ogwenja okusaba abuuze ku bannayuganda abatulaba akadde kano olwo nno emboozi egwa makerenda. Abatulaba mbalamusizza era nembeebaza gyonna gye mukola. Amanya gange nze Nakayiza Pros mbeera Kako. Tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi ssebo. Mujebaleko. Kale ssebo, mujebaleko. Well, basically, oyinza oba tonnategeera oba obadde ogoberera story yo oba tonnaba bitegeera. Tumuleese wano from the horse's mouth abeere nga annyonnyola ensonga zino mu butuufu bwazo, mu bulambalamba. Tujja kutwala nti by'anaaba atugambye according to her ge mazima. Because she's the other party in the conflict involved. Mukyala Nakayiza Prosi, nga bwe nkwanjudde nti toli munnabyabufuzi, toli muyimbi, but oli mukyala business woman addukanya business ez'enjawulo to survive ne family yo bana abakuliraanye. Bannayuganda, briefly oyinza bannyonnyola Nakayiza Prosi yaani era akola ki? Nakayiza Prosi mukyala mukozi wa bizinensi ey'ebbaala nga tebannaziggala gwe mulimo gwange abasinga mwe bagumanyidde. Era ebbaala yange yeyitibwa Meeting Point. Bangi bagimanyi ne badde mu nnyendo. Bino bwe byajja ebya lockdown eyasooka bizinensi nennemerera nga rent sikyagisobola kuba twamala ebbanga ddene nga tetusasula nga tetukola. Rent n'erinnya. Newensula ne wannemerera nga sente sikyaziina ezisasula. Nensalawo nti ennyumba yange lwaki sigiyingira nenkolerawo nga bweri. Amaka gange ge nazimba e Kako nensalawo nga yingire nga bwe gali. So rent yakulemerera, business nzigale, government tebadduukiridde, omuggalo gukyagenda mu maaso. Nosalawo ebbaalo gishifting ogireete wakaawo. Ngireete waka wange. Nga ne capital takyaliwo kubanga byonna nali mbitunze ebisinga obungi okusobola okusasula rent. N'okulya nga bw'omanyi tetukyakola kafyu. Nensalawo nzire eno era kati n'eno engeri ebbaala gye batanazigula kati natandikawo emmere. Nfumba natandikawo restaurant. Wow, that's good. Nfumba enkoko eya boil n'embuzi eya boil. N'ekyayi abeerawo n'obwokunywa obutonotono. Kyebasaba kyenkola. Oggyemu akasente osobole okwebezaawo. Okay. So nakkiriza nti embeera ekyuse nze ne mmanya nti nnyina kuyiiya ng'omukazi era mbadde muyiiya okuva edda abamanyi bamanyi. Okay. Mu nnyendo eno omazeyo wamalayo bbanga ki? Mu nnyendo namalayo emyaka egisukka mu 14. Ng'oweereza abantu ng'abantu banywa balya. That is very good. Ebbaala yo Meeting Point wagitandika mwaka ki ogitandikirawa? Nagitandika emyaka nga 14 emabega. Nyinza obutajjukira mwaka. Okay. But gye emyaka gye nagitandika. Okay. Ojjawa idea y'okutandika ebbaala. Lwaki watandika ebbaala mu bizinesi zonna? Mu bizinesi zonna ebbaala nalina ka grocery nga ninamu obwenge butonotono nga bw'omanyi nti ka grocery obeeramu n'obwenge nga bwe bagula ne batwala. Naye kakati mpola mpola bakasitoma abajjanga
ngate bagula nnyo omwenge okusinga bino ebirala ebirimu sukaali sabbuuni bishebe nga tebitambula bizigo kati nentandikirawo mpolampola ne Creatium mpolampola ng'abantu nenfunayo n'akatebe wabweru ng'abantu bajja ekawungezi ne batuula ngenda okulaba ng'omwenge guwambye bino ebirala byonna nga tebikyatambula awo we nava ne nga ne lwaki sitandika ebbaala era eyo Creatium gye natandisa n'eya soda emu bye natandikirako paka nenzimba bizinensi yange weeri mu mannya gonna lwaki linnya lya Meeting Point? It is a good name and a catchy word. Lyajja buzibu naye buli kimu kyekola kyokka but nakirabanga kubanga ebbaala yange yafuuka ekkuŋŋaanyizo lya buli muntu nga ogenda okulaba omuntu yazze ku bibye aba akyamye ewange oba okubaako kangulako n'asangawo gw'amanyi kwegamba nekikola nekikula ate abantu nekibanyumira nekigenda nga kigatta abantu yes. Watandika ne Creatium eya bbiya n'otandika ne Creatium eya soda. Creatium eya bbiya yali bbiya ki? Bero, Nairo, bika byonna. Watabika. Bika byonna bitabika. Okay. Kati mpola nentandika okubeera nga bastokis ate be bampola ne babeera nga bampa nentunda nenzizaayo bentunda nensasula bwentyo. Wetuyingiridde lockdown nga tebannakugala gwe yatandika ne Creatium obadde mu capital wa sente nga meka? Roughly. Sente zaali nyingi musajja wattu. Zaali nyingi kyolina okumanya nti zaali nyingi. Business yali ekuze. Abagimanyi bagimanyi. Ate badde ituuza nga nfuna ne parties naye kakati oluguudo lwajja ne lunsalako nalwo ne lujjawo tenti yange nali nateekawo tenti nga nkolera mu road reserve edduuka bwe lyafunda nensalawo nga maaso neteekawo tenti nga nnene nnyo nga nfuna ne parties. Yes. Extra Digest mugoba nsonga tulina omukyala mwanyinaffe omulungi Nakayiza Prosi gwe tuli naye akadde kano nga tugenda tutunulira ensonga ze muziraba mu mawulire basika omuguwa n'omwami omu amanyiddwa nga bakulu Mpaji Thomas oba Tom nabadde nkola okunoonyereza mu Masaka muno nga mumuyita Tom. So yensonga etuleese wano tutunulira property ekaayanirwa eri worth millions of money. Kyetuzeeko olwaleero tutunulire ensonga eyo. Program enetebwamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall awo Airport Road Abu Dhabi UAE nga bano batendeka ba baristas buli kimu ekibeera taratibu era nga ali certified okutendeka bamuyise trainer Tiger bw'otuuka bw'oti gw'olina okulaba is certified okutendeka ba baristas mu United Arab Emirates. Atenge Kampala baguddewo ettabi najja nankumbi ku stera ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi ate yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park mu Kampala mu ggwanga Uganda ejja kusaabaliza emmaali from China to Mombasa in only 18 working days. Bajja kuyambako okubistoringa mu warehouses zaabwe ezakabi bajja kuyambako bitransportinga balina vans oba balina trailer ze baleese ne box body ezakabi zitambuza emmaali eno ngeri kawerete ye Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF zone SF12 omwaliro ogwokubiri wojja okubanga obasanga ayo nga tuvuddeyo mukyala Nakayiza abatulaba across the whole world baagala kumanya tugende ku kinyusi mwami bakulu Mpaji Thomas yani soko otunnyonnyole yani eriggwe era omumanyi otya mu kiti ki then ojja kutunnyonnyola omusisinkano otya. Essaawa eno nze kye mumanyiko kye nategedde obutegeezi nti musaaserera oti soko tunnyonnyola bye wasooka okumanya. Okay. Akati nze bye nasooka okumanya edda awo mu 2005 awo wakati awo seekakasa nnyo omwaka yali asoma budyankoni yali asoma bufaatha but ne bamugoba ku level y'obudyankoni ensonga yazimanyi n'abalala bazimanyi naye saagala nnyo okuzaasanguza naye azimanyi kakati nasembayo okumuwuliza kubanga twali tetuli ba mukwano nga tetumanyi nga mumanyi bumanya mulaba bulabi nga bw'onalaba omuntu naye nensembayo okumanya nti yava mu bufaatha ebya kugenda kwebweru saabimanyaako. Yali asomera wa mu kigo kyawa Gaba mu seminari y'Egga muzaale eno kyotera. Yes. Okay. Yes. Kakati ne bamugoba mu bwafaatha n'agenda ebweru
nze nziramu mulaba mu 2014 nga stopinzeko ku dduuka lyange. Okay, kati awo otandika okutunnyonnyola the first day you met him, olunaku lwe wasookera ddala okumulaba. Omanyi tusisinkana abantu mu biti bibiri mu mirundi ebiri. Nsobola okusinkana omuntu nga bwe nkusinkanya olwaleero ne tuwogera ogwesookera ddala. Ate ne wabeerawo kuba nti osula wano nsula wali tuyisinganya ekkubo lye litugatta. Waliko mu sinaariyo ey'okubanga muyisinganya ng'omulaba akulaba naye nga temwogera? Ekyo kyo kituufu. Twalinga tulabagana naye nga tetulina mukwano. Awo mwaliwa? Awo twali mu kigo ekitovu. Yes. Wagendanga kukola ki mu kigo? Mu kigo eyo nagendangayo nga bwe nkugambye nti ebyange ebyemabega tebyali birungi nnyo. Naye nyina father yanyambako okusoma. Yes. That is very good. Kakati nga naye musangayo naye yamuyambako ndowooza okusoma. So kakati ne musangangayo nga ndowooza nga tuli ku kyekimu naye nga tetukwatagana kuba ajjukira buli omu ali bibye nze nali muto ku ye. Yes. Nga muyisinganya? Buyisinganya. Terina nti gye baleko nkulamusizza abeeyo bali batya? Kubanga ate ye yali mu klasi ndala ng'ate nze ndi wansi. Yali mu klasi ki ye? No ngamba yali mu obulamu bwe bwali bulala, lifestyle ye ndala nnyo kuba ye yali muvubuka nga olaba ng'embeera ye simbi. Ate nga nze nkyalina mwana muto ye nga olaba ng'embeera ye tali kubanga oli yali amuyambako wa famire ye. Ate nze nali banyambako buyambi kuba yali talina bwampita. Naye nga nagendangayo nga ngenze okunona school fee. Mu kigo ekitovu wamulabira bbanga ki? Si ddene kubanga ndowooza olera okusoma kwetabadde nnyo Masaka kuba famire ye ebadde ebeera Kampala. Ndowooza yajjanga buzzi kukyalira ku mukulu kumubuuzaako just katono. Yes. Okay. So n'omulaba nga musisinkana mu kigo naye temwogera, tewali kibagatta. Thank you so much. So mutandika ddi okwogera? Tutandika 2014. Mwaka ki era musisinkana wa? Tutandika 2014 bwe yajja ku dduuka lyange. Yajira mu motoka ya Nadia ng'alimu n'abantu abalala. N'avaamu. 2014 yajira mu Nadia. Yali ya langi ki bw'oba ojjukira? Ya silver eri ku AS/L. Silver AS/L. Yes, enamba eziddako awo. Okay, ezo ne bw'ozireka? Okay. Yali ya silver. Nekiwandiike kubanga njimanyi 665L. 665L. UAS. Ye motoka mwe yajjira. Era nekakati akyagiri najavuga. Okay. Yali ya silver mu langi. Okay. Kakati bwe ya stopping ewange nambuuzaako nanga balayo njiwulira y'amaanyi webale kola biki ne tunyumyamu awo ne neewuunya nnyo ne ngamba ono ki ekimuleese wano kubanga tetwali ba mukwano. Kati ne tunyumyawo nambulira byakola nangamba Bungereza musomesa biki byonna nambuulira byonna byakolaawo. 2014 naye nga papa kuba yalinamu abantu mu motoka. Bw'oba ojjukira lwali lunaku lwakumeka? Tobijjukira ebyo? Ate obudde bw'obujjukira ku makyaca kya misana tuntu bugenderere nga 9 awo ez'olweggulo enjuba egolooba. Era kyenzijjukira n'oyo brother we eyampaabidde mu kooti yalimu ye yali avuga emmotoka. Brother we bamuyita ani ono? Ye Walukagga. Omuyimbi? Haman ye Walukagga. Walukagga Haman. Family yawe mbo bamuyita Dorcas. Ye Dorcas nickname oba nickname. Dorcas se baba bakyala? Simanyi nze mpulira bamuyita Dorcas kati nsigadde simanyi. Okay, Dorcas Walukagga Haman. Yes. Okay, brother we. Yes. Ye yali avuga. Okay. Akati ne tunyumyawo n'agenda. Ne tutandika okutandikirawo ne tutandika okunyumya ku WhatsApp. Nga tweweereza bu kati wano akulabyeko ali mangu adduka agenda. Yakusaba enamba y'essimu. Tewafunamu nkenyera yonna kusikatiraga nti sigimu wagimuweerawo? Nagimuweerawo kubanga nange kennyini namwegomberawo kuba yajjanga alabika bulungi. Yalina akawowo ng'awunya bulungi. Yes, ng'alabika bulungi nnyo yajjanga munyirivu ate nga yambadde bulungi ate nze njagala nnyo ebintu ebirungi. That is very good. Yes. Okay. So nali so enamba yakuwa yawa ye Uganda ye Bungereza. Yampa ye Bungereza. N'otandika na plus. Yeah. No saving. 744 n'ebirala bwe bityo. Ogina ne mutwe ojja kugireka. So n'ogiteekamu.
ani yasooka okuweereza munne message ya WhatsApp gwe ye of course ye n'ateekako ka hayi ne tutandikira awo kyavaamu nanjatulira nti anjagala. Kyatwala bbanga ki okuva wamuweera ennamba y'essimu n'okwatula ekigambo nti nkwagadde? Kyatwalamu n'akabanga ndooza ng'omwezi kubanga twalwawo nga tunyumya bunyumya mboozi buli omu anyumiza munne ebimukwatako biki obadde okola ki mbadde nkola kino mbadde kino nga tuddamu ebyo ekyavaamu mu mboozi eyo empanvu eyo nanjatulya nangamba njagala. What was your response? Saagaana. Wasinziira ku ki obutagaana? Nali nange mwagadde. That is very nga bwe nkugambye. Extra Digest mugoba nsonga tulina omukyala Prosy Nakayiza Munnayuganda awangalira mu bitundu by'e Masaka kako we tumusanze. Mukyala business woman addukanya ebbaala emanyiddwa nga Meeting Point. Abasinga abawangalidde mu Masaka abazaalwa mu Masaka mugimanyi nga yashiftinga neva mu nnyendo kati erikako bwe kiri. So akwatulira nti nkwagala. Awo nange ne muddamu nti nange kyekyo kyennyini kyempulira ne tutandikira awo. Ne tutandika kwesunga ddi buli omu wanaalaba munne ng'akomyewo. Kati waayitawo ebbanga ttono n'akomawo mu 2016. Okuva 2014 paka 2016 tonnaba kuddamu mulaba mwogera bwogezi. Twogera bwogezi buli omu yeesunga kuddamu kulaba munne. Okay. Kati najja mu 2016 tetwasobola kusula waka kuwolu kubanga nali nkyali mu bufumbo. Okay, awo tugenda kutuukawo kati nnyo mu mbeera y'okunyumya nga abantu bali mu prosesi y'okuganzaganya okweganza mubeeramu okwogera amazima mubeeramu n'okulimba. Mazima ki ge wamugamba nga ge mazima amatuufu nga n'essaawa eno osobola okuganywererako? Amazima amatuufu ge namugamba kuba nali mufumbo. Ebyo byonna byebintu bye twanyumyako. Yes, nekwolwo lwajja olwasooka okundaba namubuulira nti ndi mufumbo. But nga bw'omanyi omukwano bwe guba gunyinyi nti waliwo ebintu ebimu bye mubuusa amaaso. I know. Kubanga twamanya nti tujja kusobola okukizannyanga ffe. Kaakati so ye yakugamba naye mufumbo? Yangamba tannawasa. Yagamba tannawasa. Mu mboozi yammwe along the way wano okuva 2014 paka 2016 lwe yakomawo Uganda ne muddamu okusisinkana. Ayina we yanyumizaako ku bintu by'obusaserodooti obyokusoma obufaatha? Tayina. Okay, muteekateeka. Girlfriend we gwe nali mmanyi mu biseera ebyo. Era nagezaako nnyo mubuuza n'angamba baayawukana. Wow. Yes. Okay, so omugambo oli mufumbo ow'abaana abameka? 3. N'akikkiriza. So muteekateeka okusisinkana. Akomawo Uganda. Akomawo Uganda. Kakati engeri gye nali nkyali mu bufumbo nga tetuyina wakubeera walala. Twabipalapalanya ne tufuna we tusula. Twasula mu hotel bagiyita Boulevard eri wano e Masaka. Boulevard y'e Masaka? Yes. We mwabuukinga ekiro ne musula? Yes. Ani yagenda n'abuukinga? Yennyini ye yasasula. Twagendayo ku hotel weri open ekola 24/7. Yes, era yennyini ye yasasula. Era yawandiisayo mannya ge. Yes. Ne musulayo. Mwasulayo ebiro bimeka? Kimu kyokka kye twasulayo. Okay. Yes. That night you people spent there. Of course, mumaze ebbanga mu communicatinga, temulabagana, wabeerawo embeera y'okwagala okumanya kino ne kiri. Kyali kitya? Ebyo twali twabyogerako dda. Just bye kyaddirira kundaga nti anjagala nnyo biki byonna. Era ne kyetwako ayina ebintu bye yali andeetedde ku olwo. Okuva e Bulaaya? Yes, saawa, necklace, andeetera pale sneakers, andeeta perfumes. Yamanya atya saizi yo? Saizi yange nagimubuuliranga. No, kati yagendanga mu dduuka baliyita Victoria's Secrets. Kati ye nga that is an international gundi yaliri mu nsi ez'enjawulo ya Victoria's Secret. Era nze nika zonna zenyambala za Victoria's Secrets. Wow, that is very good. Yazingulira nze sisegulira nikas yawe abadde azingulira. Kati nga bwagenda agenda mu store eyo nankubira ebifaananyi nemugiraba nemuga eyo kunjagadde nandagenda nakwata size nemuga nti eyo size ejja kunkolera. So era nga bwomanyi omuntu wabaawo ndooza na connection kangambe bwentyo. Kati bwe yagendanga mu store eyo n'alonda ebintu ebirungi kubanga nze n'engoye ezimu blouses ezimu sobola n'ozikulaga yabingulira nga ate n'abituusa nno nga bintuuka bulungi nga birungi. So kitegeeza mwabondinga nnyo.
kati ate n'ebimu yabyambalangamu kati bwe yamalanga oggulanga ebintu ebyo nga yambalamu ebyabakyala for fun n'agamba nkugulidde kano kalaba ne muga yambalamu tulabe n'ayambalamu ne bu jeans ng'abwambalamu n'ankubira ekifaananyi oba n'ateega wali essimu bw'ati n'akulaga nti ogirabye kwegana olabanga yeeyo n'omuga ejja kuntuuka so yanguliranga ebintu bingi mu stores ez'enjawulo kubanga byonna sibyavanga wamu olwo ebintu bino ebyebbeeyi byali mu kugulira ayakugamba akola mulimu ki? Nze yangamba musomesa Ebungereza. Thank you. Era n'ebifaananyi by'abayizi be be yali asomesa yabimpeerezanga kubanga yasomesanga essomero wasomesanga obwana butuula wansi era n'ekyewuunya nnyo ne ŋŋamba fe wano tutuula ku ntebe naye bo obwana butuula wansi obweyo. Okay, so musinkana mu Hotel Boulevard ekiro ekyo mwetabako mu kikolwa ky'abantu abakulu? Era of course kyekyali kitututteeyo twali tugenze kunyumya nandaye mwanyinaze Nakayiza. I know because it is funny omuntu asomubuuza ekibuuzo n'agamba nti ng'oli ku Bible eri kuvuga omaze emyaka 2 ng'omwesunga ate ogendeyo webake bwebasoma osaada miggo. Okay. So muvaayo enkeera temwaddayo? Ati twaddayo kubanga yalina okugenda okubuuza ku beewaabwe mu kyalo biki aveeyo agenda abuuzeko oyo father bw'avaayo then adde Kampala nze program gye yampa so n'agenda. Okay. Temwaddamu kusisinkana? Twaddamu kuba yasigala ng'ajja. Kyeŋŋamba luutu eyo gye yakomawo ya 2016 temwaddamu kusisinkana kugendako mu wuuteeri? Ate twaddamu. Okay. Kakati n'agenda ebweru ne tukkaanya kuba bye twayogera ebingi twakkaanya nti kati kino kyo kikuze kati namubuulira ebizibu byange byempitamu mu bufumbo already nali nabimbuulira ddanga we government tubadde tucommunicatinga ku WhatsApp wanga okuva 2014 paka 2016 we yajjira already yali amanyi ebigenda mu maaso nga maze omubuulira communicatinga amanye embeera gy'olimu wagimubuulira. Nze nali open gyali namubuulira buli That is very good. Mwanyinaze abantu abano baagala kumanya walimba ki omwami ekyamukkirizisa okukkiriza okugenda okusula ebweru? omwami nze ndi musuubuzi ate nga bwe nagambye ng'ogyeko ebbaala kyesagambye ekirala nina boutique. Oh, that is njirabye wali. Kati nze ngenda n'ensuubula engoye e Kampala. Yes, era namugamba nga nti ngenze kusuubula. Yes, namugamba ngenze kusuubula oluusi ne mugamba nti taxi zimbuze sigenda kusobola kudda. Sigenda kusobola kudda kanfune wensula. Okay. So kyekyo budde bwekirebe watumbe budde tasobola teyakuba ku simu. Waliwo era okipanga tolemererwa enjovu telemererwa masanga gaayo nkulaba oyagala tosobola kulemererwa ate okimanyi omukwano omupya osala amagezi ne kuba kuyita mu katuli katono okayitamu obiraba luvannyuma nogaa nti wano wenayise. Okay, njala so omala omunyonyola byoyitamu okugezesebwa n'okusomozebwa kwoyitamu yamalawo bbanga ki wano okuddayo? Kyemmanyi yamalawo weeks 2 era zaabadde afuna ze holidays zenze zeyandaga zaafuna pozi nga yanimbanga naye kyemmanyi ku njogera yaffe ye muntu eyakubiranga essimu emirundi egisukka mu 10 olunaku. That is good. Ate ng'olumu tukozesa video calls kati ye muntu nze gwe nsuubira atanimbanga bino mbitegedde kati naye nze teyanimbanga kubanga ne bwe yabeeranga ewuwe mu kisenge nga nkubira essimu ne bwe yawanga atambula nga alina waalaga nga nkubira essimu ku video nga ndaga kati ngenda wano kati nvuddeyo kati nyuse kati ngenda ku bino kati ndi mu class nsomesa abaana kati nka buli kimu ali open jendi era bwe yajjanga wano mu Uganda olunaku lwe yajjirangako nga ndumanyi. So addayo yakomawo ddi? Yakomawo mu mwezi nga bwe nkugenda nti yafunanga holidays mu February, May ne August. Kati luli yajja mu Feb kati yaddamu okudda mu May. So bwakomawo mwazzaako ki? Mwadda mu hoteri kikwolo? Yasanga mvuddeyo twakiteesa olwo twabikolako mangu awo nenva mu bufumbo. N'onoba? Yes, nenva. Wawa nsonga kyenkulo yakunobesa? Omwami already yali yansobyako dda nga yakwana omuwala omulala nga yakwana neiba kati nga ebyo byonna bintulugunya mu bufumbo naye nga bomanyi bobeera mu bufumbo waliwo ebintu byogumiikiriza n'ogamba kangume sirina kyakkola kubanga yes ozadde n'erinnya bingi obufumbo bubaamu ebizibu bingi byogumiikiriza kati bw'ofuna omuntu akuyambako n'omubuuliramu naawe byoyitamu
akwanguyiza embeera kuba namubuulira nanga nedda omusajja tayinza kujoga bw'atyo n'agamba no vaayo kati era nga omanyi omuntu nga mukwata so bw'akomawo mu gwokutaano nga tannadda bwe yagenda awo ne tunoonya ennyumba ey'okupangisa bwe twagifuna nensasula emyezi 6 sente yazimpeereza nensasula emyezi 6 sente zino ezasookera ddala okuweereza sente zinasooka ddala okuweereza nga akuganza zaali sente mmeka oba zaali ndoze emitwalo nga 25 zeyasookera ddala okuweza emitwalo 25 nyinza obutazijjukira zeyasookera ddala but kyolina okumanya nti yampeerezanga upkeep ng'ayita ku ki Western Union MoneyGram wave send wave yakozesanga wave okay so aweereza essente mupangisa ennyumba myezi 6 nyumba yali mu condition ki Enyumba si yali mbi yali ya bisenge 2 bedrooms 2 n'eddiiro n'akayungu nga tulinako ne ka shed naye nga mwe tuli ekisaakate kinene kirimu abantu abala bangi kyalimu ennyumba nga 10 nga bonna bantu mwe bali balina n'abaana Extra Digest mugoba nsonga of course embeera ya nkuba we twasookedde wali twavuddewo olw'enkuba ne tudda wano munda tulabe tukwasaganyiza tutya ensonga eno era ekintu kitambudde kitya mukyala Prosi obadde okyatunnyonnyola yaweereza renti n'osasula emyezi 6 mu kikomera nga mulimu ennyumba ezikunukkiriza mu 10 abantu ab'enjawulo bisenge 3 bisenge 2 n'eddiiro bisenge 2 n'eddiiro n'ekiyungu byonna ngeri self contained okay so notandika okubeera mu nnyumba eyo n'abaana bwe wali ovaayo eri wavaayo n'abaana bo okay so era twakikkiriziganyako akimanyi ne bakulu mpagi so bw'otandika okubeeraawo yajja mwezi ki yajja mu May so gwegwe omulundi gwo ogwokubiri okukomawo omulundi ogwo yajja yasula waka mu Kkungu twasula ffenna okay n'abaana ne bamumanya n'abeera nabo okay ogwaddamu nga tetukyakitya nasigala nga akyajja n'abeera n'abaana olwo ngeri gye wava eri gye nava of course nga bw'omanyi akyankalanamuko katono bwe yamala n'akita kubanga already yali alina girlfriend naye n'amovinga on kuba kati yamuwasa bali bonna okay obulamu butambula mubeeraawo asasula renti aweereza upkeep alabirira abaana bano abaana bali 3 addamu era akomawo mu kukomawo kuno yakomawo kukola ki because buli process buli lwebetambula muba n'enteekateeka mu relationship nti kati enteekateeka eyasooka kwali kuva mu makeeri kufuna nnyumba akusasuli akupangisize ekyo n'akikola mwazzaako ki katutunulira olw'enkulaakulana ey'abaagalana kati ekyaddako twali actually ekiseera we yajjira kwali kwereegana mwami kati nga bwe nkugambye ebizibuzibu byabaawo awo mwami yasooka nanzijako n'abaana n'abatwala bwe yamala ate neyange nembano nayo paka kwereega kwali kw'amaanyi n'omwana omu ne bamunjako ne bamukwekera yanyambako nnyo okumuggyayo gye baali bamukwesa omu akati ekyaddirira omwami n'atandika okugaana okuweerera abaana n'agamba ye tagenda baweerera yes yebimanyako era amumanyi kakati ekyaddirira genda mu kooti e Masaka kuwaabira mwami nga talabirira baana n'omuwaabira era omusango ne baguwulira bulungi nnyo omulamuzi n'asalawo nti abaana mbeere nabo yampa full custody then ekyaddamu n'agamba n'omwami ampa $50,000 buli mwezi of course omwami teyakituukiriza nga bw'omanyi yasooka emyezi egisooka n'akituukiriza naye ng'era byakusika muguwa nga mubeerako tubeera mu kuyomba ye yeekwasa kimu nti abaana wabatwalira taata waabwe abaweerere wava ewange sisobola kukulabirira ng'oli mu bufumbo bwa musajja mulala olaba kubanga yagambanga nti tolina bwonguzisa ttooke ndigulira abaana ng'ate bali wa musajja mulala n'omusajja oyo kwabaalya kati ng'ebyo byebimuluma so ne tubeerawo mu kusika omuguwa kuyitirivu naye mukama nanyamba bwe yamala nakkakkana kati bwe yawasa oli omuwala nakkakkana nanvaako kati ne tutambuza ekyaffe ekyaddako ne tutandika okwogera n'omwami wange ne mugana naye kubanga nafunamu awo embuto ne zivaamu mmeka 2 olwasooka teyali mwatuuka ne kuleva efuna olubuto kale muwulire
omukwano gwali gutambudde bbiri zavaamu oh sorry naye olumu yaliwo n'okubeerawo yeyantwala ne mu ddwaliro okay buzibu bwavanga kuki simanyi nnyo kituufu naye ng'olumu lwagenda mu nseke oh sorry yes kati olwokubiri lwe lwagenda mu nseke olwasooka nali ntambula kaboda ne kankubawo ndowooza ne nfunamu ekizibu era kyembadde neerabidde okugamba ebyo bwe byabaawo n'agamba noga nti akati nenyinyuka kuba nnyuka leeti nze ku mulimo navangayo saa 8:09 oluusi 10 ku bbaala yange luli nga bino byonna tebinabaawo ebya lockdown kati ng'entambula enzibuwaliranga nyina okulinnya boda okuva mu Nnyendo paka Mukumbu eyo ku lwekyotera kati n'ateesa nti right off naye akamotoka era nampeereza ssente n'engula emmotoka yakuweereza ssente meka zaali $226,000 nagula emmotoka wagula mmotoka ki nagula Makex okay nagula Makex yali ku UBA that is very good yakujja ku bigere n'akuzza ku mmotoka olw'embeera eri gye wayitamu boda ekkubye ekigo obudde buba bugenze kitegeerekeka ebyekiro tojja bisa oyinza n'okufunira ekizibu ekirala mugonda so netutandika nembeerawo embeera netambula bulungi nga nevuga nenzira kuba emmotoka nali ngimanyi wali omanyi ovuga nali nagiyigira eri ew'omwami wange ew'omwami wange nali nvuga oli ow'abaana nali nvuga kiriza naye yalinamu ettooke tali bubi era naawe ne bw'onaanoonyereza musajja wa bizinesi era waliwo High Life Motel gyagiraba ku lw'embalala awo ku Hamps wawe ye nannyini waawo olina omukisa gw'abasajja abalina essente wanaaba siri mubi bannaazi olweza n'ekirala mpooma omwana ono ako kakulu nnyo ako kakulu nnyo ebirala byonna ne bwoteeka ku mabbali ako kakulu nnyo I know omukazi awooma afuna ebirungi I know nnyo so aguze emmotoka aweereza ssente oguze emmotoka obulamu butambudde naye embeera eno yonna gwe tewafunamuko nkenyera yonna egamba nti mbadde eri mu maka ate nziremu nzalire mu muzigo ate era kye namugamba kati era kyembadde nzizaako n'embeera yaffe gye twalimu awo abaana bangi mwenyiga mu rooms 2 ate n'omukozi n'ekirala byonna byemukola bibeera bya nkukutu kubanga mu muzigo naawe okimanyi guno guli wano guli wali guli okiraba mbeera temuli free kati netuteesa tufune we tuzimba nakimugambako ne mubulya ne mugaa kakati ebyokuzaalira mu muzigo guno twongereko abaana ku bano bennina ne mugaa tekijja kukola bulungi n'omusajja gye nava ajja kunsekerera kubanga we nafuluma mu maka nga nyumba twagula ennyumba naye nga nkadde ne tugirenovatinga kati we nava nga n'omusajja ajja kusekerera kati bwe nakuwulira ensonga zange ovudde we bajjula ogenze gye bawaata so kati nakitegeera kubanga yali musajja mutegeevu va ku bino kati byatandise ebyekiyayi naye abadde musajja muwabuvunaanyizibwa ng'ategeera nga bw'omunnyonnyola ekintu akitegeera akati tuba tugenda enabugabo lumu nga tuyita ku luno oluguudo lwennyininyini we twafuna ploti olwekako kubanga eri tetwayitangayo ku lw'ebukakkata lwabeerangamu ebinnya abantu abasinga era badde bakozesa nnyo luno oluguudo kati tuba tugenda mugamba nti neegomba okusula ewantu nga wano ba tubadde tugenda nnyo out buli lwajja ng'oluusi tutera okugendako out kakati ne mugamba nti neegomba okusula ewantu nga wano just mu mboozi zaffe ne mugamba nga nva ku chorus nenyingira buyingizi wange waka nga sigenda mu bisooto kuba yammanyi njagala nnyo ebintu ebiyonjo saagala bintu bikyafu akati netukikomyawo netugenda netukola bye twakola netuvayo netudda ewaka era tewali nyomboozi yagenda mu maaso ngera bwe nkugenda kiri bwe nakimugamba ekyokuva mu muzigo era nakyo yakiwuliriza buwuliriza talina kye yayongerako n'ekino era bwe yawuliriza just talina kye yayongerako but bwe yaddayo ebweru nankubira essimu nga wayiseewo ndowooza ennaku oba zaalinga 3 but sigamba nti yali tankubira twali twogera nze nkugambye ye muntu akuba essimu emirundi egisukka mu 10 olunaku n'ekiro nze yammanyi nze nali neebakiranga ku ssimu ye nze ng'otulo
era ye bwawulira nga nsumagidde nga amanya nti ye nga ajjako bujja ssimu kubanga nali nakimuteekamu nti gwe olina okunneebasa kati nze nga akimanyi nti alina okunkubira essimu ey'ekiro nsobole okwebakira ku ssimu eyo akati bwe yaddayo n'aŋŋamba tunoonye ploti n'aŋŋamba ojjukira wewandaga nga tugende na bugabo n'aŋŋamba olowooza tusobola okufunawo ploti sayidi awo kunze ekirabika tusobola n'aŋŋamba nkitegeera n'aŋŋamba nti noonya ploti nange nenoonya waliwo buloka gwe mmanyi mulokole nga mukubira nga mugamba nti njagala kunoonyeza ploti naye teyali mubi nanoonyeza yakikola mangu netunoonya ploti yanfunira ploti 4 bbiri nga ziri mu million 15 emu erina wali ng'oyingira oluguudo lw'ekako n'endala eri awo era mu bitundu ebyo then endala eri wano opposite n'eno gye twagula yali ya million 5 so yakufunira ez'enjawulo mujje mulambule olondeko naye nga mwami bakulu mpajja ali munaayira nga taliiwo akati bwe najja nange n'ensiima eno yadde kaali katono wano wetuli kati ate nga ne ssente tewali kubanga mwami wange bwe namugamba nti ploti ez'enjawulo emu yali ya million 5 ziri bbiri zaali za 15 buli emu eno nga ya million 9 n'emitwalo basooka tulamulira 10 million 10 naye ne basalako akati ne tusiima eno kubanga eno yali nnungi nga terina na buzibu si yakulevolinga teyeetaagisa kintu na kimu akati n'aŋŋamba okay kati netunoonya chairman wa LC1 netunoonya ne nannyini ttaka okukakasa nti ono ye nannyini kibanja era nannyini ttaka n'atuwandiikira ku ndagaano era n'alaga nti ono yatuguza ye nannyini kibanja ne chairman wa LC1 yaliwo era nenkola endagaano ne mbatwala wa looya bamuyita yawe n'atukolera endagaano ne tusasula ssente million 9 n'emitwalo 6 kakati ploti netumaliriza bonna ne mbasasula era ne nteeka mu mannya g'abantu 2 nga bwe twakikkaanyaako njagala tutunula ekintu ky'okuteeka ettaka okuteeka endagaano mu mannya g'abantu 2 mwakikkaanyaako yes twakikkaanyaako kubanga twali tukola kintu kyaffe 2 so endagaano egamba nti Prose Nakayiza ne Thomas Bakulu Mpaji baguze okay tugende mu maaso naye nze nazisayininga ye teyaliiwo kati so ettaka lino mwaligula million 9 n'emitwalo 6 bugazi ki futi 65 ku 13 65 ku luguudo bugazi ku 13 okay muligula mugenda mwero si buli kimu kikola musasula mutandika twatandikirawo kuzimba kati mu mbeera yaffe ya bulijjo tweweerezanga obuntuntu ku WhatsApp nga tubujja oluusi ku Facebook naye nampeereza nange nemuweereza tweweereza obuyumba bupulaani bw'amayumba buki kati tulina obuntu bwe twali tweweereza mu obwo ne tusalawo ennyumba eyatusanyusa kakati naye nga tulina kifaananyi kya wabweru kakati nze ne mulaga ekifaananyi ekyo netukikkiriziganyako nze nakisiima enyumba nze nagisiima kakati n'aŋŋamba alina mukwano gwe bweru architect n'aŋŋamba ajja mubuuza akalabe oba asobola okudesigninga pulaani ey'omunda waffe twali tulina kyawabweru kyokka kati n'agimuwa n'amuwa ennyumba ekifaananyi ky'ennyumba n'akimuweereza oli n'adesigninga akantu ako munda kyamutwaliramu akabanga naye n'akifulumya n'akijjayo era n'abimpeereza ku email yange nembifulumya nange nembiwa nenfuna architect wa wano najja na designinga plan ku blueprint basobola ojja approvinga wano mu Masaka district era ne bajja approvinga ngeri manya gaffe 2 kakati bwe kyamala ekyo okuggwa n'aŋŋamba noonya omuzimbi kati ne tunoonya omuzimbi gwe nasooka okufuna yabala ebintu nga bya bbeeyi nnyo n'aŋŋamba tetusobola kufunayo omuntu mulala n'atubalira ne tulaba ono ng'abaze bingi ne leba we w'amaanyi kakati ne noonya omulala nina mukwano gwange Mzee Hamani wa town musajja mukulu naye nga mukwano gwe ne mubuuliramu n'anconnectinga ku Hajali Kasindigiri kati Hajali n'atubalira ne muleeta wano ku ploti n'agiraba ne muwa ne pulaani y'ennyumba Haji n'abalamu Haji bwe yabala ebintu
nga byanjawulo nnyo ku byoli oli yabala ebintu bingi nnyo ng'ate yapaza emiwendo so kati ono n'akisiima era n'agamba Hajji atandikirewo okuzimba ne tutandika okuzimba era byonna ebyakolebwa n'omusingi ogwasimibwa na buli kintu nze nabisima talina kyamanyiko tabeerangako wano nga basima yadde omusingi nze mmanyi n'emitayimbwa egiri wansi awo talina kyamanyi kakati Hajji bwe yamugamba okutandika okuzimba Hajji n'ajja n'agamba naye ploti ntono n'agamba okusinziira ku bunene bw'ennyumba kuba ennyumba yonna eri obugazi bwayo eri fuuti 45 n'agamba ploti ya fuuti 65 kati muba temusigaza compound kituufu n'agamba nti bw'obaawo omukisa gwonna omuntu ono okubaguza neiba ayinawo olusuku walibadde omunoonya n'akola ki n'abaguza nawaki ne bwakwongerayo fuuti 5 kakati kye nakola nga mukubira omwami nga mbimubuulira nga muwa Hajji ng'ayogera naye Hajji bwe yayogera naye ye n'amukonvinsinga ati olinanga nti anoonya nannyini ploti eyo naye tumulabe tulabe kyatugamba buloka ne mugamba n'amunoonya n'amuperereza nga tayagala kutonda kuba olusuku lwe lwali lukyali luto nange ne ŋŋenda ne mutuulirira ku ssomero eyo gy'asomesa e Kayunga ne mubeerako ne mwegayirira n'agaana kyavaamu nanga nti mukyala we atakkiriza kyenakola ne mwegayirira ne mugamba gwe Nyambo gye ne mukyala wo nze njogereko naye kati ng'abakazi namubuulira ekituufu ne mugamba Nyamba ne mugamba nkwegayiridde guno gwe mukisa gwokka gwe nnina okufuna ekintu kino ne mugamba nkwegayiridde bwegayirize era kye baakola ng'abantu abataagala b'obamanyi ye yanseera naye titwakiinaako choice kuba ffe twali tusinga okwagala kubanga ye ploti ye yatusalirako fuuti 5 ku 13 naye nga wansi kafunda kali 35 kuba ploti ye yali teri straight 5 ku 10 ku 13 ku 13 then wansi nga kali 35 si nga kote kakkirira 65 ngweno bwe yali 65 wansi so n'atuseera naye nga tetulina eyo extension oba expansion mwagigula sente mmeka? $15,000,000 omwami yaziweereza twakolera wamu ffenna buli kimu tubadde tukigatta wamu yes nga nange ndeeta naye n'aleeta kuba ku ekyo ate naddala ku ekyo nze nali nsinga okwagala yes nalina okuteekamu okusobola omukkirizisa kubanga jjukira ye yali alaze nti sente tewali kubanga era ekyatuguzisa eno eya $9,000,000 nga ziri eza 15 azigaanye kati mu buli ngeri nange nalina okuteekako sente so n'oteekako ne mugaziwa so kakati ekyaddirira kutandika kuzimba era olusuku twalusaayirawo ku ddakiika eyo tutandika kusima musingi kakati tuba tutandika okusima omusingi Hajji n'aga twetaaga amazzi ne ŋŋenda mu water n'ensabaga express era nasasula $60,000 amazzi ne gatuuka ku site era amazzi ago nze nagasaba kuba teyaliiwo era gali mu mannya gange kubanga ebyokuzimba byonna byatambula nga taliiwo kakati okuzimba ne kutandika tuzimba paka ennyumba weegiridde mu 2 awo nga 18 aho omwami ate weyeekyangira okuzimba kwaggwanga 2017 awo ennyumba gye tuliko eyogerwako yeeno kati njagala tutunuulire bw'otandika okuzimba ennyumba eno yakomawoko n'agiraba abadde ajja ze kugambye mu mwaka gy'emirundi 3 era abadde ajja n'ebifaananyi weebiri nga tuli ku site kuno nga tuliko fembi tulina abaana balya ice cream ku slab waggulu kuba yasooka okujja ng'eri ku slab abamaze okuyiwa slab yo eno yes we yasookera ddala okujja bino byonna byagenda okuzimbibwa byonna ebyowansi n'okusitula pillars zino zonna ataliiwo yes yajja ku slab mubadde mu relationship abatula abaagala kumanya we tukusangidde olunaku olwaleero muyina abaana bameka naye? Tetulina baana nkugambye embuto zaavaamu njagala tutunuulire okwekyanga kwe kuva kuki kuvuddewa? Okwekyanga kwe kaakati nagenda mu club
nze nyine ekikoosi ky'abantu bakasitoma bange mikwano gyange kati kwolwo yali yazze nga gyali ewaka twali tuvudde mu kuziika ekyotera yanvuga waliwo chairman bamuyita Mugalula yali afiiriddwa maama we kane tugenda okuziika eyo twayita kyotera ne tugenda oba bayitayo batya ngo oluno oluguudo olulala nga tugenze Mutukula olugenda eyo kane tugenda okuziika era yanvuga ne tugenda okuziika kakati tuvaayo kati ekikoosi ekyava mu kuziika kyonna ne kijja ewange kakati ne tusigalawo ekyavaamu ne tugana naye nedda lwaki tetugenda mu club mu Tavern Kick ne tugenda mu Tavern Kick kakati Tavern Kick erina ekizibu nti bwe mugendayo leeti mwe munyumirwa ne mulowooza nti mwakatandika kumbe obudde nga bukya kakati yali gyali ewaka obudde ne bunkya wamugamba nti ogenda kuziika okuziika yanvuga yakutwala n'okutwala era ye nadda ewaka nze ne ngenda ku dduuka kubanga obudde obusinga yabadde abumala waka n'abaana era nga bwe nkugambye kyesigambye nti n'abaana abo bamumanyi era bamwagala nnyo yabadde abanaaza nga siriiyo just ng'akikola mu mutima mulungi si kuba naaza nti kimukakatako nedda wabula ye nga ye omuntu ndowooza laavu ye ya kizungu kwegamba alina omukwano mungi being nti musomesa alina omukwano mungi nnyo ku baana yes era yabayambangako n'okukola homework ng'abanaaza n'abafumbira n'abayigiriza okuzannya emizannyo n'abayigiriza biki nga babeera mu nnyumba yaffe eyo nga bakola ebintu bingi kubanga yali yabaleetera ne laptop balina laptop gye yabaleetera ng'abayigiriza ebintu bingi kati ebintu ebimu twali tulina omukozi naye nga omukozi amugaana okukola ebintu ebimu kati ye n'abyekolera just ndowooza nga bw'omanyi omuntu omuwuulu eri ebweru emirimu egisinga yaba agyekolera kati nze nakitwalanga bwe ntyo ate nze nali sirina budde bungi n'abaana kati ye ng'obudde abumala nnyo n'abaana bange era akato yali akaagala nnyo kuba mu budde obwo kalina emyaka ng'ebiri n'ekitundu kati ng'akaagala nnyo era ne kamuwa ne nickname kakati ye yankubiranga nnyo essimu ng'akaana ako ali nako ng'akagamba buuza ku mami ng'akagamba kwako buuza ku mami era ko ewaka naye eri erinnya alimanyi naye mu kisaakaati ewaka nga bw'omanyi ba neighbours baba n'olugambo buuza ku mami erinnya lye balimanyi nti Uncle Tom but bo baali bamunikineminga erinnya nga bamuyita buuza ku mami akato jjukirako kaali kato kati nga abeera kagamba nnyo kwako buuza ku mami kati kone kamutuwa erinnya akaana kange era ojja kalaba kajagujagu kali awo kamuyita buuza ku mami kati ne mukisakate nga abantu bebababuuza nti oyo ani yebuuza ku mami kakati mugenda mu Tavern Kick ye mwami Tom oba Thomas teyagenda mu ate saamugamba ate tewamugamba kakati ngenda obudde bunkyako saa 12 kitundu tuli mu club tuzina amazina kakati nkomawo ewaka nga n'otwo twamubuze nange nga binsobedde nafuluma club ensonyi ne zinkwata nenga kati ngenda kukola nti kati ntuuka ewaka ng'akyatunula nga omulaba teyeebase kakati olwatuuka nangamba kulikayo yeyanzigulira era yeyanziguliranga ebiseera ebisinga nga nkomawo ekiro akati nangamba kulikayo kwanze nvuddeyo anga leero ngo ovuddeyo leeti bulala kiki nemugamba wedda nkyakola nkyali ku mulimu nkyakola nga bwe bavudde mulombe bonna bazze ku dduuka obwedda tukyakola nasirika teyanyega tewamugamba nti ogenze mu ndongo wamugamba bwedda nkola samugamba kakati obuzibu nina WhatsApp group ya meeting point naye abaddeko lwakuba bwe twakyankalana n'avaako nali namuteekako kakati bali be nali nabo mu club ffe tulina omuze gw'okupostinga nnyo ebifaananyi ne videos naki buli kye tukola tupostinga naye abantu bwe bajja wano kati lwakuba nti tuli mu bino naye nze era nammwe nalibadde napostinze dda nti nina bano kuganze nkuba nnyo ebifaananyi kakati nga bali bakwata video gye bankwata nga nzina n'abalala nga bagiteeka mu group engoye ze nali nyambadde ku olwo ze nagenda mu kuziika n'empale emu ye yali yagireese ku ezo ze yandeetako eyo root kuba buli root lwabadde ajja nga alina byandeetera kakati empale ye yandoopa nga bwe nayambadde nga bwe ndi kakati ye n'akalaba ka video yasirika teyennyega kigambo n'eki kati nze bwe nakalaba nafiirawo namanya nti giwunye n'asirika teyanyega
nenjagala okasimulayo ne kalema nenkubira yakataddeyo n'agamba nako kaganye ne kasigalayo kati ye n'asirikira teyanyega kati nze mmanyi awe waava ekizibu yes awo olutalo we lwatandikira awo n'atandika okubeera nga yeesika kati ate nga sikyamunnyonnyola sikyabiddamu nalinda abimbuuze n'atabimbuuza kati nange nga sisobola kumutandika nti ate munenadde nkulimba ate kwegamba byansobya nange nenkirekerayo so mukwekyanga kwe biki bye yatandika okukola yatandika yabeerawo of course yali akyabulayo akabanga okuddayo ne tubeerawo naye ng'era omulaba tamumuka bulungi naye ne tubeerawo mpola mpola kati bwe yaddayo ebwe zo ensonga z'ekikulu yaddamu n'akiiko oba teyaddamu awo sijjukira wabula naye kale lwagenda namukolako effujjo teyaddamu naye lwagenda namukolako effujjo yansanga nga naaba mu kinaabiro nga ye amaze okwambala bulungi nnyo nze ne mukolako effujjo ne mugasebo tolina gy'olaga nga tokoze bwoti era engoye zonna ze yali ayambadde n'enzoonoona zonna kakati kubanga nalabanga bwe sikola ekyo agenda n'obusungu naki naye era ng'olaba yakikola naye nga si yeye si yeye kati nze ekyo kyenzijjukira kyekyavaako ttapu so bw'alinnya n'agenda wamuwerekera ogenda ku kisaawe mbadde simuwerekera yabadde agenda e Kampala n'afuna oba omuntu ndooza n'amudropinga ku kisaawe n'amala n'akomyawo emmotoka so bw'alinnya n'agenda gwali mwaka ki ogwo 2017 mwaddamu okuwuliziganya ng'alinnye ng'atuuse twaddamu okuwuliziganya naye nga tammuka eyali akuba emirundi 10 n'atandika okukuba 2 eyali addamu messages immediately n'atandika okuyisaawo akabanga okuziddamu n'entandika okwekengera era ne mubuuza ne mugamba kiki kizibu ki ne mugamba mbuulira bwe mba nyina ensobi yonna nkwetondere n'asirika kyaddamu ne mulemerako nemmera nga mulemerako ne mugamba naye sikutegeera tomumuka bulungi si yeggo wange owa bulijjo nangamba nkyalina byengattagatta bwatyo kyekigambo kyeyanziramu neneekengere nga agattagatta biki tensirika nange naye nze nensigala nga nkyamuweereza good morning good night bwentyo nembeerawo ekyavaamu n'abifiisiza ddala nataddamu kuddamu kwogera nange n'asirika nga ne bwempeereza message tagiddamu ekyo kyatwala bbanga ki kyatwala emyezi ndozange 2 nga taddamu wazzaako ki nazzaako kusirika nange nensirika nange nenguguba nange nengamba oba aganye nange siddamu kati naye kati ngera bw'omanyi omuntu omu ow'empaka naye bw'osirika nga naye asirika teyaddamu kunyira so olusirika olwo mwalumalamu bbanga ki mwembi asirise naawe osirise kyatwala bbanga ki kati ekyo nga bwe nkugambye nti yajjanga mu August kati August ebyo ebiseera yali August kaakati olusirika lwatambula paka omwaka ogwaddako nga temwogera yes nga tetwogera naye nga oba olumukala kkubira naye ng'alina kyakubuuza just oba n'akubuuza nti kyekiri eyo sayiti egamba ki oba biki bwebiri n'akomaawo ne ŋŋamba kiki kino kakati naye nange nga bw'omanyi nange nti nalina obusungu bwange nga njagala nange anoonye nange naye nga sijja mweguya nange kansirike kakati nga simanyi nti byakagenderere kakati lumu nze nali nyambula nnyo sayiti yaffe nga sigisuulirira kubanga era nze nalina ogirambula because gwali ku ground nze ndi ku ground nze ngizimbye nze nkoze buli kimu ate yange kakati era nga nyina okuteekawo n'omukuumi abeerawo ng'akuuma kubanga ekira kye neerabidde twatuuka ne tuyimiriza okuzimba nga tetukyazimba kubanga nga ekira kyessa kugiddeeyo nti ennyumba twagizimba mu myezi 2 yali ewedde ndooza yasuubyamu nga weeks naye nga twagizimba ku speed nga bw'omanyi omukwano bwe gubeera ate n'akasente kaaliwo ne tugizimba ku speed mu myezi 2 nga twamaze eddo gisereka kati awo bwe twamala okusereka neeyimirira kati ekyaddirira byebyo ebyaddako olusirika biki kwekyanga okwo kaakati ekyaddamu kati nga bwe nasigala nzija ku sayiti nenambulanga kulaba kiki ekiriwo naye nga tewali kizimbibwa kakati mba nzize lumu okujja okulambula ebyange byenambula nga mugwako wano nga paakinze
nga teyakugambye nti nzija nga teyaŋŋambye nga simanyi nakumanya nti ali mu Uganda but nze nga nze yali amanyi wamanya nti omwezi guno nemmanya nti guno omwezi ayinza okubaamu kati nenzija wano era bwe namugwako namusanga n'omuwala ng'ali wano ku site yambuuza ng'omuntu wa bulijjo hi Prosy, how are you, how is the going, how is Uganda, biki naŋŋamba how are the kids, biki bwatyo neŋŋamba kiki kino bulijjo ziba hugs kisses biki byonna neŋŋamba eneesika era nina ne mukwano gwange yali ankubidde essimu ne mubuuliramu nemuga sibitegedde bulungi nanga naye kyobadde okisuubira nanga kuba omuntu gwe mubadde mutakyanyumya bw'obadde osuubira ki olaba azze mu Uganda nga totegedde kitegeeza era ekyo si kipya kunze ne muga nti sikitegedde ne muga naye ndabamu abantu mu mmotoka sibategeera kati waliwo omusajja gwe yali naye omusajja muwanvu nga alabika nga siwa yeno Masaka then n'omuwala kati ngenda okusembera ku mmotoka kati bwe yamala okumbuuza yagenda ku mmotoka naŋŋamba kamala okudropinga bano mbadde nyina gwendeesa nkolere fish pond naye kamala omudropinga ku toto ngenda kujja nkusange ku dduuka kati ng'omuntu eyali yeesise dda sekyankola bulungi neŋŋayi agenda nsange ku dduuka adropinga ono naye neŋŋamba okay naye neŋŋamba sijja kulemerako kati naye neŋŋamba nedda kangende ndaba omuwala ono ali mu mmotoka muwala akyono kanensembera ku mmotoka ne mugamba nti onaani naye ng'akalabirwamu akakoze bwe kati nga emmotoka ye eri tinted ng'akalabirwamu kali bwe kati nga maaso gokka g'olengera bw'oto kwega ebyo byonna ne binjijuza ne njijula bw'obuuza ani ono yaddamu ki yaŋŋamba yanyanjulira omusajja naŋŋamba this is oba Joseph my friend naŋŋamba mulese kunkolera fish pond ne mugamba ate oyo ye tumuyita tutya naye ngo ekyambuuzisa ebyo ng'embeera yonna n'omuwala omulabe netwala ng'olabira ddala muntu we naŋŋamba this is my friend oba yaŋŋamba linnya ki sirijjukira naye kaakati awo nentandika obusungu ne bulinnya ne mugamba mbuulira oyo ani naŋŋamba nze ono mukwano gwange biki ne mugamba mukwano gwatya akola ki wano naŋŋamba kanzije kamala okudropinga ono omusajja mangu nnyo n'asimbula emmotoka n'agenda nanga ngenda kusanga ku dduuka nzija ngenda kujja ku dduuka kalemerako 2018 awo okay 2018 awo mu Feb kakati salemerako neŋŋamba waaye kangume kajje ku dduuka tubyogereko nengenda ku dduuka namulinda nga mulabako teyalabika kate ng'obudde bwali bwakumakya we najjira wano bwali busaawa awo nga 4 saamulabako kati nembeera ku dduuka obusungu ne bunuma naye nga naye omusajja ono yaŋŋambye nti ajja nga tajja nembeerawo nga sibitegeera kakati olwokuba ku ssimu musajja wattu nze nno ndi mugumiikiriza nagamba kandabe obulimba bwe kati olwo nange ebirowoozo ne bitandika okujja nenga naye omuntu oli gwabadde naye netandika okulowooza obusungu ne bulinnya kati mba ndi awo omuzimbi eyatuzimbira Haji nga nkubira nga ŋŋamba nti madamu wategedde omukulu mwali nze Haji yali amaze olw'okutegeera obutakkaanya obuliwo namubuuliramu ng'omuntu omukulu ne mugamba waliwo kino na kino na kino naŋŋamba katubasabire naye yakugamba ki ne mugamba tewali naga gwe sirika olabe kakati Haji bwe yankubira okuntegeeza nti omukulu amukubidde n'amugamba amusange wano nze jjukira kuba nze tiri yankubira nti oba jangu naawe ku site wabula yakubira Haji n'amugamba jangu kati nze Haji kasita yambulira saamutawanya namutawanya mugamba nti oba nange kanzije nze nasimbula busimbuzi motoka n'enzija ngenda okumusanga oli omusajja takyali naye ng'ate alina kakazi akako kati awo olutalo we lwatandikira n'ennyomba ng'omuntu yenna ebbuba lyankwata n'ennyomba n'entabuka naye nze nga siyombesa mukazi nayombanga na bba wange kubanga omukazi simumanyi n'ekirala omukazi ffe batukwana bukwanyi naye bye bamulimba nange bye bannimba kakati nze nayomba ne bba wange n'ennyomba ne mutabukira ne muganda ne tuyisiŋŋanya tuwanyisiganya awo kakati ekyengo omuwala ali mu mmotoka ye atudde asirise kakati kyavaamu Haji we yajjira awo n'atuwoyawoya n'atuzza ebbali ne twogera bye twayogera kyavaamu n'ensimbula emmotoka n'enzirayo ku dduuka ne mbalekawo wano okuva olwo saddamu muwuliza kyaddamu okuwulira nga landlord nannyini ttaka bamuyita mwami Kayemba Julius
nga nkubira essimu nga ngamba nga olwo wayiseewo n'emyezi ndowooza oba gyalinga 2 olwo tusirise buli omu asirise kati ono yampeereza message ku ssimu kyeneerabidde olwo lwe tuva wano yampeereza message ku ssimu n'angamba sisobodde kulaba nja kulaba omulundi omulala lwe naakomawo mbadde nyina engagements endala simanya zendiko simanya biki nyina benyina okusinkana e Kampala sigenda kusobola kulaba nja kulaba omulundi omulala nga nkomyewo oba namuddamu ki messages nsyazirina weeziri sijjukira kye namuddamu kakati n'agenda era bangamba teyasulamu naye ng'era akyalina ako akawala era ne baddayo bonna ndowooza e Kampala kani n'ensirika ekyaddirira nannyini ttaka kunkubira ssimu Kayemba Julius n'aŋŋamba nti pros ennyumba wagitunze bo tebamumanyi bamanyize yadde namuteekako ku ndagaano naye tebamulabangako tebamumanyi era nali nsobola n'omwewakana ne ŋŋamba nti oba ennyumba yange nzekka oba ne ŋŋamba oba nenkola endagaano 2 oba nenkola kyonna kyekiri nali nkisobola